طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمك الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بابتي ويبز الله سبحانه وتعالى أتصبح سزناتي okusinkana oluvannyuma lwa okusinkana izaayita nga tukyagenda mu maaso n'ekitabo kino ekiyitibwa hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Emisomo egyayita twagiraba n'abasomesa. Allah fenna atuwemu obulungi. Nga tugenda mu maaso, tukyagenda mu maaso n'ekitabo kino ekyomuwandiisi Sheikh Muqbil ibn Hadi rahimahullahu ta'ala nga nnyonnyola ku aqida enzikiriza ahli sunna n'eddawa ya ahli sunna butya bwebeera n'emu ku bitendo byayo. Nga twafundikira ku musomo ogwasembayo weyagambira rahimahullah, nara taqdim al-aham fal-aham فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة ثم بالقضاء على الشيوعية وحزب البعث، وذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة. nga amakulu nga wetwagalaba agalimu kubeera nti tukulembeza ekisinga okuba ekyomugaso kyetukulembeza oluvannyuma n'ekikiddako ane kikakata ku basiraamu eyahtamu bi islah al aqida, kubanga bafaayo nnyo okulongoosa aqida. Oluvannyuma alqada ala shuyuiya, kubeera nti balwanyisa ebinja ebyo oba endowooza ezo enkyamu nga ashuyuiya nga bwe twabiraba ku musomo ogwayita. Kuno kubadde kujjukizaamu tusobera okubeera nti tusimbula nga tutegedde we twakoma omusomo ogwayita. Insha Allah musomo guno tugenda kutandikira ku nsonga eya 25 ng'agamba omuwandiisi rahimahullahu ta'ala, yagamba nti nara anna aljama'ata allati tadummu arrafidi والشيعي والصوفي والسني غير قادرة على مواجهة الأعداء، لأن هذا لا يكون إلا بأخوة صادقة واتحاد في العقيدة. واتبع جانب موانديسي رحمه الله تعالى مكدوا في الشيخ حبيب كاتن يليكن سونجيو بارك الله فيه. تشاغنا ماس نشتاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله غاتو غامبا nti bishitabu kyaffe kyetugamba ekigamba nti hadhihi da'watuna wa aqidatuna, agamba tulaba ebinja byonna ebiwudamya ebyegatta bikasavu kanyama nga bo baliwo baga nti twegatte oluvannyuma twegatte tulwanyise omulabo oluvannyuma tujja kwawukana ebyaffe. nga kaida gye twalabye yakulembera egamba ya'dhuru ba'duna ba'dan, tusonyiwagane mu ebyo bye twakola ki bye twawukanyemu, wanattafiqu atwegattire mu ebyo bitugatta. Kati ebinja bye bigatta nga byo tebyawula mu shia murafidhu avuma nabbi, tebyawula mu sufi, tebyawula mu sunni, tibyawula mu hizbu tahariri oba mu khawariji oba mu zikiri, nga omubala gwabwe kasa fenna twagamba la ilaha illa Allah, fenna tuli muambulira ya la ilaha illa Allah kasafu kanyama, fenna tuli basiramu bonna bakadiyani bali omwo. Sheikh agamba ghayru qadiratin ala muwajahati al a'da, ezembere zifangana chebinje ifana bwebitu enega tefana bwetu tusobola kutwala busiramu mu maaso. Lwaki? lianna hadha la yakunu illa bi ukhuwatin sadiqatin. Abusiramu osobola okulwanyisa shiriki ne bidai ne munkarat, okwegatta kuteekeddwa okubanga abeegattidde ku busiraamu bali ku kwegatta okw'amazima ddala nga ddiini yebagatta.
katulabe Sheikh Muhammad kyayongezako ku kigambo ekyo. Naam, jazakallahu khairan Sheikh Habib hafidhakallah. Owekitiibwa Allah yagamba wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo yatugaana okubeera nga tutanaza, yani tuyombagana, tukola tutya, tuchojjagana wakati waffe. Ensonga n'agituwa nti bwe tukola ekyo tugenda kufuna alfashal wa tadhhaba rihukum, amaanyi gammwe gabire ngakola gatya nga gagenda awamu n'ekyo nga mubadde mugalina. Aya eyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali abuulirira abantu abali ku nsonga emu, ku ntegeera emu, era nga balina amaanyi agavudde ku bumu obwo obuzimbiddwa ku nzikiriza entuufu eriko okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Allah n'abagaana okubeera nga bachojjagana, bayombagana. Limaadha? Olw'ensonga singa ekyo banakikola bagenda kunafuwa, amaanyi gabaveeko. Kakati bwe twesanga ffe nga already tuli mu mbeera eyo, tuli mu kuyombagana, tuli mu kuchojjagana, tuli mu kweryamu nkwe, waliwo abasiba ku miryango gy'abakulu nga balina bye bakonjera nga babalaga awo babi nnyo, waliwo n'abakwata obuzindaalo ku mikolo emitongole ne baloopa ab'enzikirizeemu, babaloopa mu bakulu abo bafuuse ekizibu wahakadha. Already tuba tuli mu fashal awo wennyini we tuli nga tetunnawajaha mulabe, era nga amaanyi gaffe tegaliiwo, kubanga nabbi bwe yali alunda basahaba, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alagira basahaba okubeera nga tebayombagana, yabalaga nti bwe banayombagana ne bachojjagana ne beerwanyisa ekigenda kutwala amaanyi gaabwe. Kitegeeza nti bwe tubanga already bwe tutyo bwe tuli ku ssaawa eno, amaanyi gaba tegaliiwo. Ku ssaawa eno amaanyi tegakola gatya? Amaanyi tegaliiwo. Buli muntu ali kaweefube wakulaba munne akyayiddwa atya, era abagoberezi babadde batyanga ebyenyi byabwe byonna byolekedde bo. Ekyo bwe kibeerawo kiba kitegeeza nti bwe tuyingira mu lutalo ne bwe tuba twagala okwaloketinga ebifo ebigwanidde, ani agwana okubeera kamanda w'eggye? Singa tumulabanga omusajja oyo alina ahliya ne kafa amusajja musalafu, tetusobola mukaddama. Limaadha? Kubanga tulaba nti bwana ejje bwe linaawangula automatically yagenda okubeera ki? Abantu abali ku nzikiriza ye be bagenda okukola ki? Be bagenda okubeera nga be bagenda okubeera abaawaggulu. Fe abasuufi kiyinza otusanyusa ekyo? Tekiyinza tusanyusa. Abashiya kiyinza otusanyusa? Tekiyinza tusanyusa. Abazikiri kiyinza otusanyusa? Bakawa kiyinza wahakadha. Kadhalika abasalafu bwe balaba nti nno qaid al-jaysh shi'i rafidhi sufi, musajja musufi atenda nabbi sallallahu alaihi wasallama mukumuwaana n'okumugulumiza n'amutenda ne awsaf ezeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala. Akola obusolosolo mu masajid, emizikiti gyafuuka maraqis, ebifo ebikola bitya, ebikubibwamu dansi, amataali, tarabu, yaani dini yafuuka ya omusalafu tayinza kwegomba kubeera ng'oyo yakulembedde obusiraamu. Kitegeeza naye tagenda kwegomba kumulabanga alina ekifo ekyamaanyi mu lutalo. Wano tukyali, omulaba tuli wali mu maaso, nebyenjogerako, omulaba tuli wali mu maaso, twebuuza tumuwajahiza tutya? Tugenda mulwanyisa tutya? Naam, tugenda mulwanyisa tutya? Buli muntu ayagala abantu be babeera bakola batya? Era singa tulabanga omulaba abamutuula ku nfeete, ne tulabanga abali mu maaso abasemberedde tunaatera okuwangula, ne tulabanga bano abali ku nzikiriza bweti balabikanga be basinza okubeera mu kintu, tekitugaana kubeera nga tukolagana n'omulabe tulemesa abantu bano okubeera nga bakola batya? Nga bawangula. N'olwekyo
kiki ekigatta abasiraamu olugatta olwannamaddala? Ekigatta abasiraamu olugatta olwannamaddala ne babeera nga bahaqqaqa nataij asamiya, nga batuuka ku ebibala ebyettendo nga bye tulaba sahaba batuukako mu kaseera katono nnyo, kwe kubeera nga bali kimu fi dhahiri wa fil batini, kungulu ddala nga bali kimu, kadhalika nga nemunda bali ki nga bali kimu. Buli muntu nga asaasira munne, buli muntu nga ayagaliza munne, bonna nga goolo efaanagana, tebafaayo ani akulembedde ahammu shay. Bamulamu okubeera nti nno obusiraamu nsonga nkulu gyali, era nga bw'anaaba akulembedde eggwanga agenda kulembera abantu nga batwala eri okuwona okw'eddiini n'okwedduniya. Ekyo nno munnange kyekyalitala basahaba n'abo abaabaddirira okubeera nga bakola batya, okubeera nga bawangula. Baabanga batono naye nga buli muntu mubiri, balinga nga balina omutima gutya, balinga nga balina omutima gumu. Era bwe weetegereza taarikhi w'obusiraamu, bwe weetegereza taarikhi waki w'obusiraamu, olaba nga bida we zaatandikira okubeera nga zifuna amaanyi ne zitaaddada, eyali emu ng'emanyiddwa mu kifo gindi nga zifuuse bida nga 7 10 meka, nosinga eno Khurasan wali eno, aba Iraq wali bida eno, egindi wali bida eno, egindi wali bida eno, nosinga nga ahlus sunna abamu bali fi ghurba. Ghurba tukiyite tutya? Abasalafu nga bali gamba nga beba minority mu bifo ebimu. Nosinga nga abakulembeze bekuŋŋaanyi basembezza abanene mu kuzuula mu ddiini w'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'okutandikawo bida. Abantu babeera nga bakendeera okuwuliza ebigawo by'abaulama n'okubalungamya ku asbaabu za nusura n'okubalungamya mu ddiini yaabwe ey'ekitiibwa. Tulaba nga futuhaati zaakoma ne zisigala nga za munyoto nnyo nga ntono nnyo. Bal abasiraamu ne batandika kubeera nga beedifendinga oluvannyuma lw'okubeera nga bebabeeranga ku offensive, bebakolanga batya, bebalumbanga, ne batandika kukuuma matwale gaabwe. Lwaki? Ommanga yeeyongedde obungi, nga baali batono basobola okugazawo bwe bati. Lwaki kati bafuuse bangi nnyo, bafuuse bayitirivu nnyo, ne beesiŋŋaana nga tebasobola kubeera ng'ensi baali bagwana kubeera nga bamalawo mu male. Mu butono obuyitirivu basobola okusaasa ne bamutadda sharqan wa gharban, shimalan wa junuba, nga batono nnyo, bafuuse bangi nnyo. Lwaki? Obasiŋŋaana nga balemererwa okumalawo obumazi, okuggusa obuggusa ensi yonna ne bagijuza obuki obusiraamu, kubanga baagwamu olunnabi lw'okuzuula mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatafarraqatil qulub, emitima gikola gitya? Bano abali eno bali bize mu kuvumirira abeeno, n'abeeno bali bize mu kuvumirira abeeno. Baulama abaali bize n'okushajjaa ensonga z'obusiraamu bali bize n'okuradda abaki abazuuzi mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki abalungi nga mmaliriza, abasajja abatali basiraamu yahrisuuna kulla alhirs, balina kaweefube w'amaanyi okubeera nga basimba mu societies z'abasiraamu ebibinja by'abazuuzi, n'okubidaama, n'okubigadha, n'okubiwa embeera eyeewuunyisa. Osanga abasuufi, osanga abahamadiya, osanga hatta n'abakhawarij, subhanallah, bewalirowoozezza nti bo tebalifunye right yonna mu Bulaaya. Obasiŋŋaana bali eyo abakulira ba khawarij mu nsi, era abahayyaja abakola batya, abateekamu amaanyi okubeera nti obukhawarij bubeera, aboogera kati nga bawagira ebikola by'okutulisa bo mu kukola otya, wallahi nga basinziira mu mawanga gabaki, nga balina obutuuze eyo mu linnya ly'okubeera nti nno bo bagamba bakuuma eddembe ly'obuntu. Gavumenti zabaddukayo ne banoonya asayiramu eyeewaabwe, era ne babawa asayiramu. Kale ensonga zaabwe tuzimanyi bigundi, naye kakisa bali anda simanya bakiyita batya surveillance, tubalondoola kasa bakola tubiraba kasa. Obasiŋŋaana balina embiri e Bungereza, balina embiri e Bufalansa, abaana be bali eyo nga gye basinziira okukuma omuliro mu bintu ebikola bitya
ate bayine baveli ne bajjeno ne balwanyisa amawanga g'obusiraamu tewali obunalukalala nga ababikubawo basinzira luddawa basinzira eri ewaabwe. Kitegereka lwaki bafuba nnyo okuteeka okuwagira ebintu bino bid'a zino okuseka mu gundi mu basiraamu n'osiŋŋaana nga abasuufi bennyini batuuka n'okubeera nga bawa ssente ne bazimba mashahid ebifo ebiiramu entaana imaamu baabwe awuliya baabwe ne babateekamu ensimbi empitirivu obasiŋŋaana bwatuuka ku kisaawe alinga ng'omukungu azze abasajja bizanaadika ebinene ebisuufi ebyo ebinene mu gundi bwe batuuka mu mawanga g'abazungu bayitawo obuyisi ebyo ebityo babijja luddawa byonna ebifaanako bwe bityo li annahum umala bakozi b'abantu abo babayambako kubeera nga banafuya abasiraamu nabyakulwanyisa nedda n'okubabeera nga babawangaliza ku nzikiriza embi n'osiŋŋaana nga ono omusalafu atyo kulembera ng'omusuufi amuli mabega ate anti ayinza omusasirira amasasi omusalafu atyo kulembera mu lutawo lumu ng'omushiya amuli mabega ate anti ayinza omukolako obuki olukwe okumulyamu olukwe. Kakati umma eri mu mazzaka bwetyo teba n'amaanyi gawajahamulabe wabula erina okuteekayo kaweefube okudda ku ekyo Allah kuyayisiza amaanyi gaayo. Ki Allah kuyayisiza amaanyi gaayo? Al-i'tisam bi kitabillah wa bi sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tisam Allah tiyatugamba nti wajtami'u mukole mutya mukuŋŋaane wabula yatugamba nti wa'tasimu okuŋŋaana tusobola netukuŋŋaanako wano netwetunulira nga netwambala kasimayiro ak'obulimba tusobole okunywerako kakyayi tulireko n'akamere twekwateko mu ngalo bannamoli batugire nga tushakinga emikono twekutte emikono ekyo kisoboka bulungi nnyo. Omusuufi n'akwata omugundi omushiya mu ngalo omushiya n'akwata omukhawariji mu ngalo ebisoboka. Basoose tuyitiramu temunyiiga temweswaza maaso ga kamera temukola mutya mugazi y'ebifuba netukuŋŋaana buli kimu ne kiba kirungi bagize bakuŋŋaanye ekisoboka naye ng'emitima gijjudde akaliro buli muntu eri munda akola atya. Oba nali nkanyumizaako seeka nali mu ggwanga la Somalia kakati waliwo omusajja muyita Amin mukubi wa katuuni mwatiikirivu nnyo mu ggwanga la Somalia abeera mu ggwanga lya Italy. Omusajja oyo katuuni ze tawandiika wabula ye amawulire ge gabeera mu katuuni buli kyonna ekibaddewo mukubi wa katuuni w'amaanyi nnyo. Kakati n'akuba katuuni mu kiseera ekyo eyali afuga eggwanga lya Somalia bali amuta Abdullah Yusuf naye nga gavumenti ye olw'embeera yali egenda mu maaso nga bagiteeka mu Nairobi nga gyafugira abeera mu Nairobi ne parliament eri mu Nairobi. Kakati ne bakola olukuŋŋaana wembasa lyali ggwanga lya Djibouti ne bava mu mawanga ag'enjawulo bannabyabufuzi ne batuula ne babaako baateesa biki n'akuba katuuni ng'alaga nti bino byonna bye baatudde tebirimu makulu tebasobola kukkaanyaawo bye mulaba. Katuuni byakuba omanyi bwe yagikuba yakola emmeeza nga mpanvu bweti ku sayidi eri n'ateekako ebiina ebyali biwakanya abeeno. Kakati nga buli musajja atunulidde musajja munne buli musajja atunulidde musajja munne musajja atunulidde musajja munne yani batudde ku mmeeza emu ne abamu bali sayidi emu alaba sayidi nki aywa. Kati n'akuba kuno kungulu nga beeshekinga emikono era nga bonna baseka simayiro y'amaanyi nnyo 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 naye ng'eno wansi ebigere byonna ebifuula misota ebigere ebifuula misota nga buli guli omulala gugumira eno wansi ng'eno waggulu wakola batya. Kakati olw'amaanyi ga simayiro nga toyinza kutegeera ono lwakumuluma wansi w'emmeeza eno simayiro yaddala oba kwegamba egezze nnyo lwakuba nti erimu n'engeri y'obulumi aluma bujiji oba kitegerekese bulungi. N'olwekyo ekyo kyekifaananyi abantu kibabeeramu singa byate beegattidde ku kitaabu wa sunna. Allah bwe yali atugamba okwegatta tiyatulekaawo buleesi bwatu atasimu yatubulira ku kiko tukola tutya kutwegattira bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bawulama ne bannyonnyola hablullahi eriweeyo
ne bagamba obusiraamu ne bagamba madha kitabu wa sunna ne bagamba byonna nga bidda ku makulu gegamu makulu ki twegattire ku busiraamu tetutafarraqa n'olwekyo tutereze enzikiriza babuuza ekibuzo ba ikhwanul muslimin ne bagamba kakati olwo bwe tubeeranga kati ebinje biyinza okukeera ku makya ne bivaawo tuyire suuja bigenda kuvaawo yani tetulwana jihadi okutuusanga abasuufi abashiya bavuddewo abachi bavuddewo ekibuzo kitegerekeka musuubira mwina suubi abange mu abogera ekigambo ekyo nti ebinja birivaawo babanone badda kunzikiriza emu nga balinganga abagamba tulwanire mu mbeera gye tukola tutya gye tulimu tukole bye tukola tubikole mu mbeera eno gye tulimu okutuusa ntukoze tutya tugamba sitteeka nti birina byonna okubeera nga bivaawo ebinja ebyo nti abasuufi tebakyaliwo abashiya tebakyaliwo nabbi yalanga byamazima yalanga nti eno egenda kukola ki egenda kwetima bibinja 7 wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 madha firqa bigenda kwetima 7 mu bisatu wabule kino kolebwa kyekiriwa kijjo tutegeeza mu kino kwe kubeera aqallu shay'in nga jamu wa adadun kabir min al-muslimin bali kunzikiriza enki bali kunzikiriza ennungi bamawale tebajja kubulawo tebajja kuvaawo naye buli kaweefube bwa tawhidi bwakolebwa kati jarabuna kirabiddwako nti buli kaweefube wa tawhidi bwakola atya bwakolebwa abantu bangi bakendeeza enzikiriza ezembi ne badda kunzikiriza enki ne badda kunzikiriza ennungi oba abantu ne bava ku bukafiri bulyo obutusembezaaye wala nnyo naki ne tusembererako okusaasira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekese naye bwe tubeera nga tuli ku mbeera eyo ng'abantu bavuma basahaba kyere abasajja abavuma sahaba nga bali mu nyiriri zaffe balwanyisa mulabe naam abantu abataagala basahaba bannabbi bayinza okuba nga hakikatan baagala obusiraamu kisoboka aljawati kisoboka abantu nga batenda nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ebitendo byaki nga bwe mwalabe khalifa Rwanga naam bwe yagambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam agoba alqaht echeya nagoba obwavu nagoba ebiki khalifa Rwanga mwamulabi nga awana muyeno mawuledi egenda okubaawo eneneneno naam akantu keyafulumiza mwakalabye naam ngalaga nti nabbi agoba echeya nabbi akola nga bawulabe bagamba nti awatadde nabbi teekawo Allah olaba wa statement n'abantuufu kujja gisinga nanga ntuufu nnyo naam ng'omanya nti akutte kya Allah kyawaddani kyawadde nabbi kitegereka akutte kya Allah kyawaddani kakati oyo naye ali mugundi wahakadha nekibeera nga abasiraamu obutawanvu yannyo Allah yatukubiriza kwegattira ku buluŋŋamu era abantu singa bagaana tewali byakwegatta fika weefube waffe tumumalira oyo kafe ogenda tusinkane mu mawoteeri tukole tutya tumumalira mukoola abantu kubaza erinzikiriza nki enzikiriza entuufu essaawa etuuka nga ahlul khair bali ku bulungi nga bawera era nga basobola okusinzirako nusura ya Allah subhanahu okubeera nga ekka obusawo nobeera nga yantasiru kitegerekese nan fadhali ya Sheikh Hassan agenda mu maaso omuwandiisi rahimahullah n'agamba mu nsonga eya 26 يقام أن ننكر على من كابر وزعم أن الدعاة إلى الله وهابية عملاء ونعلم قصدهم الخبيث أنهم يريدون أن يجعلوا بين العامة وبين أهل العلم حاجزا. نعم. شيخ مقبل رحمه الله قلنا ما ساقام ننكر تفميرا إلى تتموى على من كابر وزعم أن الدعاة إلى الله وهابية عملاء بنا أبتد أمومي أبتمريرا أبكوزا أبكولي الله سبحانه وتعالى ngabatumatume binyanya nti abawahabiya abasalaf bawahabi bakozi babale babusiramu walwa baganti abasalafu kabinja katekebwa aba America waliwo abagamba basalafu
kabinja katandika Muhammad Abdul Wahhab kutattana busiramu kumalawo n'okukyusa mu ddiini eri ennono eyimidde ku bidaa'i era ekyo nga tekyewuunyisa si kipya kubanga kuva dda nadda abalabe b'obusiraamu bagezaako okuteeka ekifaananyi ekibi ku mazima bwe gaba gazze n'abagaliko tulabe bayita omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahirun bamuyita omulogo majinunun omutafu w'omutwe butalu omwonoonyi bamuyita ow'enkuggu bamuyita kadhaabu saabalimba bamuyituuma bamuyita safiihu atategeera abuukabukako waya bamuyita buli kyonna kye baagala okutuusa abalebe b'obusiraamu batuuka okubeera nga abalebe b'obusiraamu abamanyi baffe b'obusiraamu babayita abaulamaau lhaid wannifaas abamanyi baffe nti basinga kutegeera masala gakwatagana haid nennifaas era abamu batuuka nobajjerega nobakakanya bagamba nti bote endaba zaabwe n'entegeera zaabwe teziva mu bwere bw'abakyala nga banoonyereza ku misaayi gya haid wannifaas mu ngeri y'okukakkanya abamu ne babayita abakozi b'Amerika abalebe b'obusiraamu abamu ne babayita la yafqahuna fiqh alwaqi tebategeera nsi bwetambula tebamanyi nsi kyeyetaaga kati ebyo tubivumirira na buli yenna atemerera oba ateeka ku ddaawa eno n'abagiriko ebifaanagano bye bityo era wa na'lam qasdahum alkhabitha tumanye ebigendererwa byabwe bikyamu annahum yuriduna ekigendererwa kyabwe baagala an yaj'alu baina al'ammati wa baina ahli al'ilmi hajizan kuteeka wakati w'abasiraamu ababulijjo n'abamanyi bateekewo ejjigi kubanga lwaki abamanyi bano abali ku mazima babuusa abasiraamu bano ababulijjo nti abange abo bashiya bavuma nnabbi bavuma ne basahaba bamukolimira n'ennabbi ne maama waffe Aisha bamuvuma tebaagala Abubakari ne Umaru kati baulama bano babuusa abasiraamu bano ababulijjo ne babalaga obubi bwabo kyabanga abakhawariji babalimba si ddiini bali ekigendererwa kyabwe baagala kutuuka ku ntebe basiyaasa ddiini tebalumangako ekigendererwa kyabwe kukulembera na kufuga si ddiini awuli tyabange bahizbu tahrir ebigendererwa byabwe siyaasa si ddiini tyabange wazikiri ekigendererwa kyabwe si ddiini kubajja ku mulamwa bajjuhala nakubakuuma abantu abatalina mulamwa abali mu mizikiti ababeera omwo ne bebaka omwo tebalina nkulaakulana mu ddiini wadde mu duniya wadde ku akhira kati abakola ekyo ababuusa abasiraamu nabujjo nti abanga abantu abo tembalaba okutambula nga bakotesa emitwe wansi n'okukaabakaaba n'okwambala engoye ezitategerekeka n'okubeera nga yatadhaharuna bitaqwa nti abasajja abalabika nti ddala eddiini nedda eddiini si bwetyo bwekola etya bwegamba owulidde abamu batambuza ebigere kasida nga bagendedde naye nga sikuba nti baavu kaakati abamanyi babuusalunga nti abanga abantu abo ekigendererwa kyabwe si kituufu kale betuba abamanyi babagamba kati balina okukola bano kubeetambe bamanyi bano temutula wali bamanyi abo abasalafu bavuma omulimu bakakanya omulimu balabe ba busiraamu nga bateekako ebinyanya kati ekigendererwa kyabwe bonna bawulira abagamba bawahabi simanyi bannaakani ekigendererwa kyabwe kwesaamya abantu mazima n'okuteekawo gaapu wakati w'abasiraamu ababulijjo n'abamanyi baabwe era ekyo kyewuunyisa kuva dda nadda amanyi bagamba alamat ahli albidaa komanyira omuntu nti munabbidaa alwaqiatu fi ahli sunna kwekuba nti yaaliwo okunojjola nakwogera bubi namafuukuule ba ahli sunna era sina kyokka komanyira bannahizbiyin abatalina mulamwa bannasiyaasa ko bategereranga bannabyabufuzi ko bategereranga nga eddiini si yebatta ko bategereranga annahum yaskharuna min alulama bajeregera amanyi n'okubakkakkanya olabanga omuntu daayi yefudde daayi ng'aliwo okukakkanya amanyi n'obavuma bati laisa bisahibi diini si munnaddiini
bo kigenda kyabe kukakanya amanyino baisamu amaaso wayuzahiduna fi mujalasati alulama era bekesa abantu okutuula ku bamanyi lwaki bwe batula mu durusi z'abamanyi abali ku nkola babekesa ebikola ebifaanagana ebintu babekesa nti ya jamaa temwekalakasa kwekalakasa siman haji salafi ya jamaa temutula bukukulu bwakiro tebuli mukalungi ya jamaa temuyingira nsiko temuna kimugenda kukola silamu bagamba kweteekateeka ya jamaa babeera babekesa kati kyebalina okukola bana ahlul ahwa wal hizbiyin kubaga temugende basheka gundi temutula kusheka gundi teseka gundi of kaza wa kadha ekigenderwa kubeera nga bamwe bakwekesa kubanga tajja kubaganya kubeera nga bagenda n'ebikyamu ajja kubeera nga babuusa kati komanyina sahibu bid'a oba hizbi yaskharu bil ulama akakanya amanyino okubajeregera banyomera ne tazhid abazahada yesambya abantu okubeera nga batula wansi wawumanyi baki tuka ku Sheikh Ibn Baz rahimahullah nga baga nti yali muzibe tategeera tamanyi bigenda maaso batuka ku Sheikh Albani rahimahullah gango yali ategeera hadisi zokka yatategeera fiqhu batuka ku Sheikh Mukbil nga bagamba o yali yamani tamanyi nabifa Uganda wadde Saudi Arabia batuka ku mashayikh abal Sheikh Uthaymin nga bagamba oyo jasi mujarrad faqihu mutaassibu na aqida naye batuka ku Sheikh Muhammad bin Wahhab nga bagamba oyo mukozi wa America tibamuleta kusabotage ngana kutadini kwegamba babali okubeera nga buli muntu bamunojjola n'okumukaka batuka ku basomedde Saudi Arabia nga baga nti abakozi ba America tebalina mulamu bali groomed with America na America sibalina ebitongole ebikesi bya America baberenga basabotage ng'eddiini batuka ku basomere Yamani nga baga nti akabinja akabanafiyushi ba madkhaliyo simanyi bani bali okutabotage ngana kutadini hatta nabamu ku basiraamu bola banga busalafu batandika okugula afukali ezo kati ekyo ogwo mulamwa bagukozesa nnyo ba ahlul ahwa ne bannabida n'ekyo komanyira omuntu afaananga batumanya nti annahu sahibu hawa bola banga yuzahidu nnas an mujalasati ulama wa yaskharu bil ulama wa yastahzi bi ahli sunnah wa yaqa fihim manyati hadha min a'zam alamat صاحب بدعة. طيب الحمد لله جزاك الله خيرا وبارك الله في الجميع إن شاء الله تعالى تسينكنين تيم سمو وقدكم